nga tuli wamu tuwadde ensalesale ya ssaawa 48 tuwadde ensalesale ya ssaawa 48 gavumenti ya Mwami Museveni okuta Dr. Besgye n'abasibe bonna abasibwa mu bumenyi bw'amateeka nkaddemu kakaddemu nga tuli wamu tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni ensalesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besgye n'abasibe bonna abasibwa mu bumenyi bw'amateeka nkiddamu tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni ensalesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besgye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okugondera ensala ya kooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango. Ekyo bwe kinaaba tekikoleddwa tugenda kulangirira ebikolwa okwetoola eggwanga lyonna ebiruubiriddwamu okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okukola ekyo amateeka kyegagiragira okukola n'okukomya obumenyi bw'amateeka buno. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasebo ne bannyabo. Tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni ensalesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besgye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okugondera ensala ya kooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango. Ekyo bwe kinaaba tekikoleddwa tugenda kulangirira ebikolwa okwetoola eggwanga lyonna ebiruubiriddwamu okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okukola ekyo amateeka kyegagiragira okukola n'okukomya obumenyi bw'amateeka buno. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasebo ne bannyabo. Si kirungi okugobererwa, simanyi lwaki Dr. Besgye atali wano mu kkomera. So kiri ku gwe nanze okulaba tukozesa obuyinza bwonna bwe tulina okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda kubanga bakikoze ku Besgye olwaleero ajja kuba nze oba gwe nga bwe pulezidenti akyogedde. Kati tukozesa amanyi gonna ge tulina, oba olina omumwa, oba olina ki, oba olina kamera, oba olina ki, kikozese okulwanirira eddembe. Eddembe lyetulwanirira si lya Dr. Besgye yekka, lya buli Munnayuganda yenna waali. Tukimanyi nti bwe tuba tugenda mu bya campaigns ebyakalulu ebintu bwe biti birabika batandika okukwata abantu bino bye bali kukola Dr. Besgye bya kutukangakanga okulowooza nti ffenna tugwe essuubi tugwe amaanyi naye njagala abakunga mwenna muve gye muli. Bino tebitutiisa, kola ekyosobola olabe nti olwanirira eddembe lyo ate ng'olwanirira eddembe lya munwa kuli kumpi. Si Dr. Besgye yekka, ffenna tuli kwerwanako. Abalamuzi kyannaku mukyalinze kano Kizza Besgye affe olwo mulyoke mugyeyo oguwandiiko gagadde nti bannaaye mutte omulambo gwa Besgye Bannayuganda bagende baziike. Twabategedde. N'olwekyo njagala bategeeza nti ffe Abannayuganda ffenna tuviireyo ddala. Bwe kiba kitegeeza tutambule tugende ku prisons oba ku kkomera ffenna tugende tulage nti Besgye tulina omununula. Njagala kulabula ba NRM bannange mwe muyina akajanja. Njagala balabula nti Besgye ono gwe mulaba ali mu kubonaabona yalwana mu nsiko, ensiri zaamuluma, yajjanjaba bonna ne bakulejje bonna abamubonyaabonya abamwogerera ebibi. Naye amazima ga Katonda mu ggulu kati mwali avundira mu kkomera. Kati bwanga musobola okukola ekintu bwe kityo ne mukikola Besgye. Kakati ate mbwatekamwa kijinji wa baasi eyajja n'asanga baasi ng'etambula n'abuukira bubuukizi n'agwa mu baasi ya NRM. Olwo nze muli nkola ki bannange? N'olwekyo bannayera mwegendereze, temuseka ne mugamba Besgye oba kijja batuukako era mbasabira abo mwenna abalaba nti Besgye bamusibe afiire mu kkomera mbasabira nammwe gavumenti yaffe y'emu ebasibe muvundire mu kkomera. Ebigambo bya General Muhoozi nyizo byogerako kitono kubanga ebiseera ebisinga tetumanyi omukutu ogwo gugwe yavuddeyo n'ayogera bwogeza abantu ne bawuliza ng'ayogera oba awandika buwandiisi
kubanga oyinza osanga either omukutu baguwamba dda waliwo amuwandiikira oba ayinza okuwandika mu mateeka waliwo ebintu byokola if you're intoxicated ebyo tugamba nti akikoze mu butannwa so twetaaga tutegeere nti General Muhoozi ebintu byakola statement nze njagala abeere subjected to medical examination tumanye nti leero akoze statement tanyweddeeko oba waliwo yakwata ku mukutu gwe agezaako mumuteeka amba nti ekinaatuuka ku Besigye kyonna tujja kumanya ani akikoze ye Museveni nga basaba tuleete personal doctor we ate nga be bamu babadde baganye okukola ki babadde bamuganye okulaba basawo we naye kakati mumuleete bakubye ekiro ennyo ekintu ekyo kyatukanze nnyo tulowooza nti embeera ya dokita yeeyongedde okubeera obubi tuyambe boogereko eddoboozi lyabwe twagala liwulira nga banenya abantu bano abamenya amateeka mu ngeri eno tetubasaba nga politicians kubanga ffe tiwali muntu yenna anoonya ekifo mu gavumenti oba omulimu tetuli politicians naye tuli ki bantu ba famire na Uganda bannaffe mwenna Besigye bali mumutira mukomera mwabiwulidde mwakiraba mutabani wa Museveni agamba Besigye ajja kuva mukomera ngali mu kesi y'abafu obanga amaze okufukamirira Museveni so kiri erimwe temubirekera ba politician bokaboko babakulembeze naawe gy'oli osobola okukola ky'osobola gwe ng'omuntu oba mu small groups zammwe abali mu Uganda n'abali ebweru put pressure to save this man and save other political prisoners tukikole fena tusobola okikola don't just point fingers